abaana balina taata waabwe ye kitaffe ali mu ggulu. Taata ow'okunsi bw'abanga tasobodde kugula kawunga, nga tasobodde kugula ka uniform, nga tasobodde kugula ngatto. Taata ow'omu ggulu agenda kulabirira byonna era byonna bigenda kuba birungi. Agenda kubawa byonna ate agenda kuteekako n'omukka. Ebigambo bya mukyala Teddy Bugingo abagambye nti taata ataguze kawunga. Taata, in other words, ebigambo biri simple nti taata talabiridde baana. Ekyo kitegeeza nti taata oyo tabaddewo mu bulamu bw'abaana era n'abagamba nti taata w'abaana ye kitaffe. Awo nno kyekitabudde abantu ne balyoka bamwambalira bigambo bibino njagala obiwulize. Ono omutaali omu naye sikiraba taata waabwe ye kitaffe ali mu ggulu. Okakasa Katonda ye yakwebakako n'akuzaalamu abaana abo. Nga ne Yesu Kristo yalina biological father n'olunyiriri lulambo lwa famire ye. Yosefu n'abalala temubamanyi. Omutima omubi ogukukyayisa abaana kitaabo otuuka okubalowoozesa nti Katonda yabazaala olw'okuba naawe oli ku kibi kisikire. Nnyoko yakwawula ne kitaawo. Awo nawo ngenda kujjawo naye ensonga enkulu omwana ono twagala omutwale ku DNA. Ayina omusumba akaayanirwa abasiyazi gwafaanana. Ayina omusumba akaayanirwa abasiyazi gwafaanana. Ate tulowooleza ddala wano wajja amaanyi n'okutwala famire y'omusajja. Kuba mpulira n'abaana yagenda okubagaba. Naye awo ngenda kujjawo. Abasajja mwenna kino kiri wa Bugingo naye neewammwe kijja. Okwawukana n'omukazi olw'embeera ze mu bulamu bwo n'akukyaya abaana bo ng'ate beerimbise mu ddiini. Nze neewuunya ne booteekako emikono munaawe oli musumba. Nga n'amateeka 10 aga Bayibuli gakyogera lunye era galambulula etteeka eri lya mwana kutya taata we, gwa kutya kitaawe na nnyina. Kutya kitaawe na nnyina gwe n'okwata abaana b'omusajja n'omwawula nabo munammwe mubuulira njiri ebatwala mu ggulu. Bugingo, my brother, tewakoze ensobi yonna mutima gwo kuyaayaanira baana bo. Oli musajja muzadde. Abaana bo toyina kye bakola. Omukazi asobola okufuukira ekizibu, omukazi asobola okutwala ng'ekitagasa. Ate gwe omu ku basumba abakyasinze okubeera abeerufu. Abalala balya bisiyaga wano. Balya bisiyaga. Abasumba wano bawasiza abakazi bakoze vulugu mungi gwe wavaayo lwatu. Nti ntadde wano ngenze noono bonna bakyala. Sigenda kufa nga ndaba. Abasajja mwenna. Bwe tutavaayo kuyimirirawo ku jjoogo ly'abakazi. Ne twawukana olw'ensonga zange n'onkyaya abaana abange be nnakula n'enzaala n'endabirira ne sitakola kabi konna olw'ensonga zaffe we tutatuukiridde. Awo nedda. Nzijja mu paati 2. Mugenda kwanjuza omwana w'omusajja nga bwera bwe baakola ku mukolo gwo. Nzijja. Kuba kitaawo gyali ebusoga ekyo kimanyi. Awo nzijja. Mulina ebyobufere bye mugenda okukola awo nzijja. Omukolo gw'ekifere gwe mugendako ngera gwe mwakola ne Bugingo. Omukolo gutaaliko kwanjula ne mufoojinga amabaluwa n'ennyoko. Oze ebigambo obiwulidde naye munnange bagamba nti abaagala nawe bali tosaawo kikyo. Abo nno bazadde balina abaana abawererako ddala kyemmanyi nti luyiba olwo era oligenda okwesanga nga bakyali wamu. Awo munnange gwe omusazi w'omugambo ne bikubula ebyokwogera. Naye ndowooza obiwulidde. Atuuse n'omusaba DNA emba y'omwana omuto mbayiko omusumba gwafaanana era nti tebamwekakasa. Naye ng'abyogera si ye taata w'omwana. Nze naawe. Ne tuvaako eyo ne tugenda ku nsonga ya Entebbe Express Highway. Tugendeko eyo tulabe biki ebiriyo. Nsonga ki eyaviiriddeko okubanga oba oliyawo bagamba nti akooma kano akakuba abantu fayini basooke bakayimirizeeko. Nsonga ki yiino? Museveni yabadde ava Entebbe wabula yagenze okutuuka ng'emmotoka zikutte jjaamu. Kale emmotoka bwe zikwata jjaamu yabadde alina okuyitawo.
Nenge ebitaala south byandi bitaze red nga tebikkiriza motoka kola kikugenda. Polisi ya traffic n'abamagye ne balagira bimotoka bakole ki bagende. Aba abasajja bagamba ba drive tufe tunda gye tulaga kamera tukuba fine wano tetugenda kusasula sele tugenda kuva wano. Abasingo bondire motoka ne bazivaamu. Kane Museveni n'asooka n'ayimirira yadaluza ne bamukozeko ambush. Abasirikale bava mu motoka zilizo nale bajje babuze ki ekibadde motoka obutavaawo. Nabagamba abantu baganye okubaganye okuva mu kkubo olw'ensonga nti bamanyi nti ebitaala bino bigenda kukola kibigenda kuleeta chaos. Kati Museveni n'agamba ekintu kyali muviiramu okugwamu ambush gyatategeera olw'abo bidduka okuba nti kati batya n'okuvuga ku speed y'amaanyi batya penalties ekyavuddemu ne bakonvinsinga then Yoseri n'akola ki n'afuna safe we n'ayitawo n'agenda nga nabali bagenzi kati kyamutiisizza nnyo. Kati kwe kuvaayo mu kuswala okw'amaanyi n'agamba nti ebitaala bino kamera zino zaaliwo purposely for what? For security. So si okuba penalties. Nti president yatuuseewo ng'emmotoka nyingi anti akoma nga kakutte abantu kale nga kyase red nga teri motoka ekola ki erina okusimbula mpola kakati abasirikale kwe kwekalakasa bagamba abana abadriver musimbule mugende kubbo tetulina gye tugenda bwe tunaagenda bajja kubanga akoma katukuba fine so tetulina kuvaamu. Omukulembeze n'agamba kino kyandibeera ekyobulabe ku bulamu bwange. So nga wawulidde explanation nga bweri bwebityo bwe bitambula. Nga tufuddeko eyo munnange wano waliwo obubaka era nga buva wa Katikkiro Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Naye mu bubaka buno nja kubanga nkuteera akatambi buulize bulungi then wulira kiki kye bamuzeemu. Ekizibu ky'ensi zino eza Africa ekisinga obukulu nsonga ya bukulembeze. Mu Africa tufuna abakulembeze nga takulemberangako wadde abantu mukaaga. Wadde abantu mukaaga talina gye yali abakulembeddeko oba mu ssomero oba wa wonna. Naye ne yeesanga mu kifo ekyo mu budde obwo nga yakulembera. N'avuya. Ebizibu bya Africa si langi ya lususu lwaffe. Nsonga ya bukulembeze. Baddira ekigaali abakulembeze ba Africa ne bakiteeka mu maaso g'embalaasi. Embalaasi esika ekigaali. Era embalaasi bwe beesiga ekigaali kye kibeera emabega. Naye mu Africa emirundi mingi ekigaali kye bateeka mu maaso. Kati ye embalaasi tasobola kukisindika na mutwe. Era ekitunuulira butunuulizi bwe bakola. Owekitiibwa Kibaluma obusungu nga bugenda kukozesa ensobi nnyingi mukama wange. Ennaku zino nga ndaba tokya representinga kifo mw'otudde representinga feelings zo. Obusungu nga bukuvugisa ku kiguudo kya ttaka ovudde ku nnono z'obukulembeze. Newankubadde ogezaako okwetooloola neffenna ky'otegeeza tusobola okukitegeera. Kwegamba toyinza kubeera musika wa kitaawo nga tosikangako. Era toyinza kukuba mbaga nga towasangako. Obukulembeze muli mu ntegeera y'okugolowooza kye ki? Kubanga sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okutuula mu pozishoni y'obukulembeze kagube mutendera gw'abwa RC nga tokulemberangako. Kubanga ne process ekutuusizza mu kifo ky'obukulembeze obwo bwennyini bubeera bukulembeze. Tewabeerayo omuntu ajja buzine yekkata nti kati nze pulezidenti w'eggwanga. Nze chairman w'ekyalo. Era process ekutuusa mu kifo ky'obukulembeze nabwo bwennyini bubeera bukulembeze. Tewaliyo gye bakolera internship ya bukulembeze. Wabula gye tutambuliramu mwe tujja experience ey'obukulembeze. Gwe bw'ogamba nti yali akulembeddeko yalina okukulembera y'ensonga lwaki abakulembeze ba Africa tebayagala kugenda. Abakulembeze ba Africa bw'atuula mu kifo awulira nga yekka yasaanidde okukituulamu era yalina experience ekituulamu abalala tebalina experience. Mirundi mingi abawujja obunyama bwa Museveni bagamba nti olweyo olukadde lwe lumanya ensonda. Naye olweyo olukadde lwo lwakolebwa lukadde oba nalwo lwaliko olupya.
nga bw'obaawo ng'oli mukadde manya nti waliko omupya naye waweewa mukisa okukaddiwa olwo olweyo olukadde olumanya ensonda singa terwaweebwa mukisa nalwo kutandika kwera nsonda terwalikaddiye kusobola kumanya nsonda okuba lwekiri nti tewaliyo ssasa lya bukulembeze nti luno mu lutwalo olwedde lubadde lukadde nga lwera wano nedda kitegeeza buli omu asobola okubeera omukulembeze olaba n'ababbi oba ekibinja ky'ababbi kibeera n'abakulembeze n'okutambula obutambuzi mu nsi ng'okuumya obulamu bubeera bukulembeze gwonkakasa otya nti omuntu asobola okufuna pozishoni yonna mu nsi kebeere ya RC ate nga ye si mukulembeze nti omusajja ow'abakazi abangi yamanyi we bakwata omukyala tubalabye bahaaji abawera oba abasajja ab'abakazi abangi abawera ng'abagole be bawasizza batudde ku ccupa ntemeko era balwaddaaki ne balemererwa obufumbo so omuvubuka n'ava eri nga mulokole n'agenda n'awayira mwana munne nga gwasookedde nako weewuunye mwana wattu ne bawangaala kubanga oluusi abaamukwatanga n'akalira olina kyotategeera naddala wano mu Africa. Mu Africa omuntu gy'akoma okulwawo gy'akoma okugalabanja kyakutte era gy'akoma obutakyeguya nga naawe bw'onaabeera nga toyina mulimu gwa kukola n'okeera ng'okugunoonya era ng'olayira nti bwe nnaafuna omulimu ŋŋenda kubeera munyiikivu bw'omala okugufuna n'ogetinga used ku ggwo nga ne babboosi baabo okuntikko obakwanye bafuuse bakwano bo otandika okulaba omulimu ng'ekitagasa era otandika okugukwata ng'ekitagasa n'okugugalabanja kakati gwe ezo emboozi z'olimu ez'embalaasi ez'endogoyi mu Afirika mwonyumiza ezo emboozi z'edda ez'embalaasi ez'endogoyi ng'omwana omuzaala n'atuuka okukaddiwa nga tafunye mukisa gulaba ku ndogoyi esika kigaali kakati ate ebyokulabirako by'oleeta mu Afirika ebyo byokulabirako birungi mu bazungu gye bakuuma ebyabwe ebyedda naye mu Afirika gy'onyumiza emboozi z'endogoyi nedda ssebo ow'ekitiibwa kibaluma ensonga zijjeemu obusungu ensonga zijjeemu obukyayi kubanga ennaku zino tokyarepresentinga position mwoli oba office mwotudde eyamukuuma ddamula kakati ennaku zino representinga busungu bwo olowooza nti kati twogera ne Mayiga omwana wa taata we ne maama we twogera n'ow'ekitiibwa Katikkiro twogera na Mayiga atudde mu office ey'ow'ekitiibwa Katikkiro era bw'obanga oyanikula sooka ogende nga mu kinaabiro onaabe weenaabuuleko feelings ezo ezikujjudde ku mutima ojje ng'oyogeranga Katikkiro era ng'owuliziganyanga Katikkiro ne weetooloola omuntu yenna okumuwa ekifo ky'obukulembeze nga takulemberangako aba agenda kudibaga ate aba yakituuseemu ate atakulemberangako omanyi process ekufuula omukulembeze oba omanyi process efuula sukaali nti sukaali bw'omujjanga kumumuwa eno gye bamukolera n'omutuuse ewaka sooka omutereka omwezi mulamba asobole okubeera omukago omanyi emitendera mwayise okufuuka sukaali anywebwa oba alowooza avudde mu byeri n'afuuka sukaali anoonya abeera yavudde mu bikajjo omuntu yenna afuuka omukulembeze aba asuumuuse process ey'okubeera ekikajjo ng'afuuse sukaali anywebwa ate era waliwo n'omwana omuto yaani ono wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yali kaputeni oba ali ku rank ya kaputeni gw'olowooza nti gye yali tewaaliyo bajjenero ababaddeko mu position ez'amaanyi ez'ekinnamagye naye ng'obwongo bwabwe tebunnabalaga nti ensi eri mu kuvunda ensi eri mu kusaanawo yeetaaga okutereeza n'okukuna obukunya amagezi agalaba nti tukulemberwa bubi tulina okukyusa tewaliyo experience ndala gy'oba onoonye esinga ku eyo kubanga omuntu ategeera obutegeezi nti bannaye tufugwa bubi
n'alabanga ab'ensonga bagaanye okujja okwesowolayo okujja weene embeera oba system etufuga obubi ye nejja eyeesowolayo tinedda ngenda guno omugugu gwetikka yadde nga munene bino byonna byagenda okukolera mu kulembeze bibeera byangu nnyo kubanga decision gye yakola yokka yebeera yali esinga obuzibu era emufuula omukulembeze Owekitiibwa Katikkiro naawe oli munnayuganda naye wasoma naawe olina ndagamuntu naawe oli qualified okwesimbawo ku kifo kyonna ekyobukulembeze gw'omugezi ennyo amagezi go bwe gaba gakulema okukulaga nti tutambulira mu sisitimu nfunze nnina okugirwanyisa toyina ngeri gy'ozoleyamu abo bazze kugirwanyisa kubanga Owekitiibwa Katikkiro ne Katumba oyo akusinga ensa agambye mbu yeeko ki Owekitiibwa Katikkiro ne Katumba oyo akusinga ensa kubanga mu buto bwe ne mu butamanya bwe waakiri yamanya nti tufugwa bubi era tulina okukyusa system ne yeesowolayo kakati yoona eyeesowolayo tayinza kubeera fala nga gwe baayokyera amasiro ozze ogambye bano ere pulezidenti yambadde obukadde 5 ngende entereza amasiro ge yayokya ku baana ba Buganda abattiddwa nga mwe muli n'abakulembeze ba Buganda nga n'akyasembeyo olw'omwe yakubwa masasi nojja n'otugamba nti gavumenti yatuwadde obukuumi mbu twesige ggwe Owekitiibwa Katikkiro si bwe biba bwe bityo si bwe biba n'okufuna obufunye ekirowoozo era n'okikulembera obwo bubeera bukulembeze kangeeze Kyagulanyi nanfuna ekirowoozo ntufugwa bubi twetaaga okukyusaamu ekirowoozo ekyo n'akikulembera n'agamba ngenda kwesimbawo bw'awangula toyinza kubuusabuusa ngeri gy'agenda kukulembera gwe yalemwa okufuna ekirowoozo ekyo ng'ate olowooza otegeera nnyo oba ntegeerekese bulungi obukulembeze kubanga kuzaala si mugagga yekka yakuza nedda n'omwavu azaala era n'akuza kakati n'atakulemberangako atuula era n'akulembera bulungi omuntu atakulemberangako kakati kwegamba tubeere n'abakulembedde ebbanga lino lyonna tubeere n'abakulembedde olweyo olukadde lwe lumanye ensonda ddo terwaliko olupya bwekiba bwe kityo mwabaganda Dr. Apollo Milton obwo temwali mugobaganya waki muleeta ono atakulemberangako ky'oba olaba n'ente ze zibasinga emirembe kubanga okukuba omugga ente ya Museveni okubamu bannansi ng'era n'abaawo ng'okuba ente eyo emiggu asooka okukuba essasi kyokka ng'alaba kiryokke okukwata omuggo okuba abantu oyo guntendera mwabaddeko mu bifo by'obukulembeze oba gwe olowooza nti gwe kufuula Katikkiro gye gwe wali asinga ati ow'okubeera Katikkiro oba gwe yali asinga emyaka agenda kugamba nti anti naliko minisita mu kubeera minisita gwe wazaalibwa oli minisita naliko minisita w'amawulire mu Bwakabaka bwa Buganda gwe wazaalibwa oli minisita oba baakuwa mukisa be bano ababeera n'amakampani n'ogenda ossabayo omulimu n'akubuuza olina experience ya myaka ebika wateekayo kampani ekutendekera aba experience bwe kiba ng'onoonya experience mu muntu manya nti era alina kampani mwe yajja experience eyo kati gwe beera kampani omwana ono mwalina okujja experience gy'agenda eba n'amubuuza experience agambe nti nakolako ewuwo kya bulumi oba kituwa obulumi bungi okulaba nga ate ffe tubalaba mu kamwa oluusi wadde nga tubalabamu mu ngeri ey'ekitiibwa naye naffe temutulekera kyakusalawo nti oluusi mwambala eddiba ya offices mwe muli mulwane entalo zammwe oba muyiseewo eryammwe gwe okutta akazindaalo mu ddiba ly'Obwakatikkiro naye mweyagala okulwanira entalo zo weetooloola tooloola olw'okuba otaddemu
olulayini olulaga nti bayinza okugamba mwakuba Museveni naye nga buli omu asobola okulaba wadde okuba omupya gwe gusala emikadde oba ntegeerekese bulungi sebo wekitiibwa Katikkiro with all due respect leka bannayuganda binunule muleme kufuuka muziziko n'okutiisatiisanga abantu tosobola kuvuga nga toyise nga ate nja ne mutukaabirira tubanja ebyaffe mumujje eyo mwe muyingire lwaki ogwammwe gwakuweesa bagendayo nga mmwe temusobola kwegenderayo wabayota oba abaliyo bazaalibwa be balina okutuulayo nammwe musobola okutuulayo nammwe eba ne mwenyumirizanga mu kwesuddiya osobola okuvuga nga toyise Mmengo osobola okuvuga nga tokwataganye n'Emmengo mmwe temwagala kufugako mwe mulina kugguliranga bayingira mmwe temusobola kweggulira mweggulire kati muyingire mulekerawo okutiisatiisa abantu temulina kye muli nkiddamu mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda temulina kye muli mwagala buli muntu abavunnamire mulinyenga abantu ku mitwe leero n'enkya ate munayitaliza kufuga nga toyise Mmengo ono yababuuka ebyo mwabimanyiranga bali batoyinza kufuga nga toyise Mmengo nti mmwe temwagala fuga ate lwaki mubanja ebyammwe nga we bitudde mwe muyina ebisumuluzo ebiyingizaawo era ebifulumya mumusike eyo atuddeyo lwaki mumubanja bubanja kakati emyaka gigenderedde nga tubanja gavumenti eyawakati ebyaffe yatuwaayo naye teyabimalayo embuga z'amasanja tukyabanja ssente obuwumbi bwe buti ne bwe buti ne bwe buti n'owulira ngu Buganda ebanja gavumenti eyawakati obuwumbi 5 gwe sooka weebuze senga Buganda yali gavumenti myaka 4 yalibadde yakasolooza obuwumbi 5 bwokka Buganda senga yali nsi nga mwalwana mwe mwennyini ne mwetuulira ali addemu akasolooza omusolo gwa buwumbi 5 lwaki mwegayirira babaddiza ebyammwe ng'ate mmwe muyina ebisumuluzo mugguleewo mubyesikireyo bwesikiza oba musikireyo oyo agaanye okubibaddiza mumuyingire oza mubiwulidde osongerawo nnyo naye nga pointi ebadde clear nti mwe mugamba nti teri muntu asobola okuyingira ebyabufuzi nga tayise Mmengo era n'abagamba nti buli kaseera mugamba mubanja kimubanja mugendeyo mu binone ebyo byebigambo bye naye nga omukutu guli gumu gwokka NCK TV era oba tuna subscribinga munange kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo